ku mukono ogwa kkono oba omukono gwa left munnamagye gw'olaba ayimiridde alina akasawo akamu kokka ku mukono gwa left atandikira ddala mu kifaananyi kino ye Dr. Retired Colonel Kizza Besigye. Kifaananyi kya biseera biri oba agenda mu maaso n'okuba nti balwana ne sekulwana yenna okulaba nti eggwanga nyaffe Uganda ligenda maaso n'okuba nga lifuna emirembe okusinziira ku biseera ebyo era nga yalwana bukubirire nnyo nnyini ddala okulaba nti gavumenti essaawa zino eriko agireeta mu buyinza. Wabula ate ekisinga okuba nga kyennyamiza n'okubeera nti abandi abagenda maaso n'okuba nti batunuulira ensonga bagamba nti ono oluvannyuma lw'okuba nti nno yatuusa bano okukula ebitoomi byandibanga byagenda maaso n'okuba nga bimwesimulizibwako n'embeera y'okuba nti tasiimwa ekyagenda maaso n'okuba nti kimuviirako okulwana bukubirire ate okulaba nti Uganda agirunula ate mu mbeera ey'obuniinike eyali egenze maaso n'okuba nti eba. Ennaku z'omwezi 2 Novemba ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero amawulire ga Dr. Colonel Kizza Besigye okubeera nti tannalabwako gatandise okuba nga gasaasaanira ku mutimbagano era ng'ono kigambibwa nti yabuzibwawo wali e Nairobi mu ggwanga eritulinaanye erya Kenya era ng'abawagizi be wamu n'abawagizi b'enkyukakyuka gubasula ku mutwe ng'eyabuulira ow'olugambo olw'ensonga tebamanyiwa Dr. Colonel Kizza Besigye waali essaawa zino. Bwe tugenda maaso n'okuba nti nno twetegerezaako abamu ku bakungu okuva mu kibiina kya Forum for Democratic Change oba kyoyinza okuyita FDC bagambye nti bafubye nnyo okuba nti bawuliziganya ne Dr. Colonel Kizza Besigye okuva olunaku olwa Saturday ng'ennaku z'omwezi 16 ojja kujjukira nti olunaku olwaleero lunaku lwakusatu. So bagamba nti okuva olunaku olwa Saturday bafubye nnyo okuba nti bawuliza ku Dr. Colonel Kizza Besigye wabula nga byonna buteerere. Okusinziira ku ggulire erya Daily Monitor, Dr. Colonel Kizza Besigye yasembwayo okulabwako ku apartment emu ku side ya Riverside Drive era nga bagamba yali mu side ze Nairobi yawo ku apartment eyo gye yali agenze maaso n'okuba nti atambula okubaako abantu basisinkana abataategeerekekwako wabula ate mu maaso awo mukyala we agenze maaso n'okuba nga atubuulira baani Dr. Colonel Kizza Besigye be yali agenze maaso n'okuba nga asisinkana era nabo ku vidiyo eno ngenda kuba nga mbakuteerako. Nja kujjukizaako nti Dr. Colonel Kizza Besigye okubuzibwawo kwe kugenza okuba nga kutuukawo nga ne gye buvuddeko abamu ku bakungu aba FDC bagenda maaso n'okuba nga bakwatibwa e Kenya awo. Bw'ojjukirako waliwo omukyala amanyiddwa nga Ingrid Tuninawe ojja kujjukira nti yakulirako ekibiina ekyo oba ettundutundu eryo erya FDC Women's League agamba nti wano nno wandibaawo akabasa ak'amaanyi okubeera nti Dr. Kizza Besigye yagenze maaso n'okuba nga abuzibwawo. Ono agamba nti this kidnap will not leave you in your usual comfort zones. Just be rest assured you must handle him with care and make sure you produce him when he is alive. Omukyala Ingrid Ninawe
agenze maaso n'okubanga akola okulabula okw'amaanyi eri abo abagenze maaso n'okubanga bakwata Dr. Kanokiza Besigye nabagamba nti temulowooza nti ebintu mugenda kuliisa ebijanjaala empiso. Ensonga eno mulina okubanga mugikwata n'obwegendereza obw'amaanyi ate mugende maaso n'okubanga mukakasa nti Dr. Kanokiza Besigye mumukomyawo nga mulambirira era nga talina buzibu yadde. Obanga ojja kujjukirako Dr. Kanokiza Besigye aze yeesimbawo ku bwa president emyaka mingi nnyo nnyini ddala era ng'abadde agendanga maaso n'okubanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni amusuza kutebuuke. Abula njagala kujjukiza nti jjuzi gy'oli abalamu omukulu ono yagenda maaso n'okubanga bagunjaawo ekibiina ekimanyiddwa nga The People's Front for Freedom oba kyoyinza okuyita PFF. Ekibiina ekyo ekya PFF ekibiina ekyo ekya PFF People's Front for Freedom kyagenda maaso n'okubanga kigunjizibwawo oluvannyuma lw'obutabanguko obwagenda maaso n'okubanga bugwa mu kibiina ekya Fadacha oba kyoyinza okuyita FDC obula wakati nga Dr. Kanokiza Besigye abuziddwawo kyongedde okubanga kireetawo okusamalala ne pressure ey'ekika ekyawaggulu olw'embeera eno. Okubeera nga ne gye buvuddeko abakungu mu FDC bakwatibwa e Kenya, kino kyongedde okubanga kikubizibwamu ttooki n'okubuzibwawo kwa Dr. Kanokiza Besigye bangi ne batandika okubanga basatira ne sekusatira yenna era bangi batandise okubanga bafuna okutya okw'amaanyi ne bagamba nti kati ne Kenya bannabyabufuzi bano aba opposition tebalina kubanga bagendayo webabanga ate nabo webatuukayo embeera ebatuusibwako efaananako bweti. Wabula wakati byonna nga bigenda mu maaso tekinnaba kuba kimanyika oba ddala Dr. Kiza Besigye abadde mu nteekateeka y'okubanga akomawo kwesimbawo mu kalulu ka 2026 ng'akozesa tiketi y'ekibiina kyenkugambyeko ekya PFF. Wabula bangi ku mutimbagano batandise okubanga bakola hashtags ez'enjawulo ezigamba nti Free Besigye, Bring Back Besigye mu buufu obufaananako bwe butyo. Bwe tuba nga tuvuddekoko awo njagala ngende maaso n'okubanga nkufunirako mukyala Besigye byagenze maaso n'okubanga annyonnyola wano na wali ku nkwatibwa y'omwami we. Wabula mbadde nkyagenda maaso n'okubanga nkugamba nti gye buvuddeko ba members by the way baali 36 aba FDC abagenda maaso n'okubanga bakwatibwa. Ekisumu kati no wagenze maaso n'okubanga wayita emyezi 4 bweddu bukya ekyo kigenda maaso n'okubanga kibaawo. Andooza nsooke ngenda maaso n'okubanga nkufunirako aba FDC kye bagenze maaso n'okubanga boogera ku byonna ebyakagenda maaso n'okubanga bibaawo. We maliriza okubanga nfuna ekyaba FDC kye bagenze maaso n'okubanga boogerako wano na wali ate tujja kubanga tutunulamuko tukube tooki tufune ebigambo by'omukyala wa Dr. Kiza Besigye ye byagenda maaso n'okubanga ayogerako essaawa zino. Wabula njagala okutegeeza nti gavumenti ya Uganda wakati nga bino byonna bigenda maaso n'okubanga bibaawo, gavumenti ya Uganda esirise bwekye tennaba kubaako kiwandiiko kiri official
kyefulumya ku mbeera ya Dr. Kano Kizza Besigye okubeera nti yabuziddwawo. Era bw'ogenda maaso okuba nga onoonya ku mikutu gyonna egya gavumenti ya Uganda, the government of Uganda, tebannaba kubaako ne kye bagenda maaso n'okuba nga boogera. Wabula omu ku bakulembeze abanene ddala mu kiwayi ekyo ekyakatonga, katusooke tufuneewo omukyala wa Kizza Besigye. Kale bw'ogenda maaso n'okuba nga otunuulira tweet eyo egenze maaso n'okuba nga ewandiikibwa mukyala wa Dr. Kizza Besigye, omukyala amanyiddwa nga Winnie Byanyima, agenze maaso n'okuba nga awandiika mu bubaka obubadde bujjudde ennaku ey'ekika ekya waggulu amaziga, ate era mukadde ke kamu n'ennyiike. Agambye nti I request the government of Uganda to release my husband, Dr. Kizza Besigye, from where he is being held immediately. He was kidnapped last Saturday while he was in Nairobi for Honorable Martha Karua's book launch. I am now reliably informed that he is in military jail in Kampala. I am now reliably informed that he is in a military jail in Kampala. We, his family and his lawyers, demand to see him. He is not a soldier. Why is he being held in a military jail? Mukyala Besigye nagenda maaso n'okuba nga ataaginga Martha Karua, n'agattako n'okuba nga ataaginga mwami Yoweri Kaguta Museveni atwala eggwanga nyaffe Uganda. Obubaka obuwandiikiddwa mukyala Besigye bubadde bugamba nti agenda maaso n'okuba nga asaba gavumenti ya Uganda mu bwangu obw'ekitalo egenda maaso n'okuba nga eta baawe Dr. Kizza Besigye okuva yonna gye bagenze maaso n'okuba nga bamukwatira. Wano nno mukyala Besigye wannyonnyoledde Besigye ekyabadde kimututte e Kenya na muntu ki gwe yabadde agenze maaso n'okuba nga asisinkana. Mukyala Besigye agambye nti baakutte bbaawe ku lunaku olw'omukaaga, wabula ng'ono yabadde agenze e Nairobi, ng'ekyabadde kimututte e Nairobi kusisinkana Honorable Martha Karua olw'ensonga nti wabaddewo okulonkinga ekitabo oba akatabo ka Honorable Martha Karua mu buufu obufaananako bwe butyo. Eno nno Dr. Kizza Besigye gye bagenze maaso n'okuba nga bamukwatira. Era okusinziira ku mukyala wa Besigye agamba nti alina amawulire amatuufu era ageesigika ennyo nnyini ddala nti mwami Kizza Besigye bwe baamukutte okumujja e Nairobi baamukulugusiza kipayopayo paka Kampala, era nti bwe baamutuusiza e Kampala ono bagenze maaso n'okuba nga bamusibira mu kkomera ery'abannamagye wano mu Kampala. Era mwami omukyala wa Dr. Kizza Besigye agambye nti ye ne famire ye wamu ne balooya bagenda maaso n'okuba nga bateeka gavumenti ku nninga n'okugisaba egende maaso n'okuba nga balaba baawe. Era mukadde ke kamu agamba nti Dr. Kizza Besigye si munnamagye, lwaki agenda maaso n'okuba nga ateekebwa mu nkomyo ey'abannamagye. Bigambo biwandiikiddwa mukyala Besigye ekiro ekikeeseza olwaleero essaawa zibadde 6 ez'ekiro oba ez'okumakya ga leero n'eddakiika 39 wagendere maaso okuba nga afulumya obubaka obufaananako bwe butyo mukwano gwange mukadde yakamu oba akalala. Wabula ogenda maaso n'okuba nti otunuulira njagadde okuba nti nfunako obubaka okuva ew'omukyala Martha Karua
eyabadde ali mu kulaunchinga ekitabo Dr. Kizza Besigye gye yabadde alaze. Omukyalo oyo naye olunaku olwaleero avuddeyo. Amakya g'olunaku olwaleero omukyala Martha Karua Dr. Kizza Besigye gye yabadde alaze e Kenya n'agamba nti let Kaguta Yoweri Museveni president and President William Ruto come clean on the safety and whereabouts of Dr. Kizza Besigye. Omukyalo ono Martha Karua agambye nti ayagala mwami Yoweri Kaguta Museveni wamu ne president wa Kenya omwami William Ruto bagende maaso n'okubanga bavaayo mbulaga boogere mangu Dr. Kizza Besigye aliwa eddakiika eno era bw'aba yawambiddwa baani abamuwambye. Oyo ye mukyala Martha Karua e Kenya wali Dr. Kizza Besigye gye yabadde alaze. Bwe tukomawo e Uganda omukulu wa Fulawo Gutu omu ku bakulu mu FDC ye Yakatonga avuddeyo n'abaako byayogera yenga owa FDC era ku side Dr. Kizza Besigye ejabadde ebbanga ddene. Mwami Ogutu wa Fulawo Gutu agamba nti byonna byabadde olunaku olwa Saturday wali ku Riverside in Nairobi. It happened on Saturday evening at Riverside, Nairobi. We have not yet established who picked him. It is abduction. Now 4 days. Omukulu oyo wa Fulawo Gutu agamba nti tebannaba kubanga bakakasa ani eyatutte Dr. Kizza Besigye. Obula bamanyidde ddala nti ono yawambibwa oba yabuzibwawo era kati ennaku ziweze nnya bweddu. Okujjukizaako ebyali e Kenya banna FDC abakatonga abakwatibwa ekisumu 36 bweddu bakagenda maaso n'okubanga baweebwa bail gye buvuddeko. Wabula njagala okujjukiza nti bakwatibwa ku misango egyekuusa ku kulya mu nsi olukwe. Kati abangi bwe balowoozezaamu ku kyaba FDC abakwatibwa e Kenya bonna batandise okubanga bakitunuza n'embeera eya Dr. Kizza Besigye okubeera nti yagenze maaso n'okubanga naye abuzibwawo e Kenya awo ekitannaba kubanga kitegeerekeka atya era wabula okusinziira ku mukyala we yakunnyonnyodde wakakasa nti baawe waali. Wabula ate era mukadde keka bangi batandise okuteeka ku nninga president wa Kenya omukulu William Ruto ne bagamba nti akkirizanga atya okubeera nti akkiriza ebintu bwe bityo okubanga biba ne bajja ne bakwatirayo aba FDC ate era mukadde kekamu ne Dr. Kizza Besigye agambibwa nti eyo gye yagenze maaso okubanga asokoolwa wali ku Riverside Nairobi yagenda maaso okubanga akuluggusibwa kipayopayo okubanga aleetebwa. Wabula okujjukizaako mu myaka gye'78 bagamba nti Kenya eyo yakolanga nnyo okubeera nti kyali kifo kya kwesiima eri abo abaalinga aba opposition olw'ensonga gye baddukiranga buli ebintu we byagendanga maaso n'okubanga bitabuka. Wabula ekibuuzo kiri kimu, essaawa zino we baba nga batandise okubanga bakukunulwayo nabo aba opposition ababa beekwese Kenya ebintu binaababeerera bitya mu buufu obufaananako bwe butyo. Bw'ogenda maaso n'okubanga weetegereza olunaku olwaleero wenkoledde eggulire lino gabadde amakya ga Novemba ng'ennaku z'omwezi 2 bw'otunuliramu abamu ku bakulu mu opposition omuli His Excellency Bobi Wine wenkoledde eggulire lino abadde tannavaayo kubaako kyayogera ku nsonga y'okuba nti muna opposition munne yawambiddwa oba yabuziddwawo nga bwe kigambibwa. Gavumenti ye Kenya wenkoledde eggulire lino ku makya ssaawa zibadde 2 ez'okumakya ng'ennaku z'omwezi 2 Novemba
gavumenti ye Kenya tennaba kubaako kyeyogera. Era wenkoledde eggulire lino nga Uganda Police tennaba kubaako kyeyogera mu buufu obufaananako bwe butyo. Still wenkoledde eggulire lino amagye ga Uganda tegannabaako bubaka bwe bakola. Wabula ogenda maaso n'okubanga olaba wenkoledde eggulire lino egimu ku mikutu eminene ennyo egitunuulirwa mu nsi yonna okuli ne BBC batandise okubanga amawulire gano bagakuba wonna agagamba nti Ugandan opposition figure Kizza Besigye kidnapped. Abamu bagamba Uganda authorities are holding Dr. Kizza Besigye. Era emikutu egimu gigamba nti Dr. Kizza Besigye reported missing. Abasiddye omusunsuzi ly'erinnya liking a video. Thank you.